أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مجبك الله سبع الله ويشتي وسيبين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. tugenda mu maaso n'okwejjukiza ekitabo kyaffe ahdathu nihaya ekya mukadde waffe Sheikh Muhammad Hassan, tusaba Allah musiime. Mulundi ogwayita twakoma omwana Adamu Allah amugyamu omwoyo, bimaana omwana Adamu afudde. Olwaliro katulabe aljanaza, omuntu amaze okufa, ekiddako kuba kumuteekateeka kumuziika, awo wetugenda okulaba. Naam, twalaba emirundi egiyise, emisomo gyaffe ebiri egiyise, omwana Adamu okufa okumutuukako n'akombezebwa ku bukaawu bwako, omwoyo gwe ne guva mu mubiri, n'abantu omuntu oyo takyalina bulamu buno ng'obw'abantu abali ku nsi. Omwana Adamu oyo ateekebwa wonna wateereddwa okuba nti agenda kunaazibwa. Bw'amala okunaazibwa n'azingibwa mu ssanda. Bw'amala okuzingibwa mu ssanda, eyo nno neebanga efuuse janaaza. Na janaaza eyo abasajja baba bagenda kugisitula kugyolekeza kabuli gye bagenda ogiziika. Naam, obulamu bw'omwana Adamu olwo buba bukomye. Allah kyava atutegeeza mu surati al-Infitar okuva ku aya ey'omukaaga paka ku y'omunaana. Agamba Allah nti ya ayyuha al-insaanu, owange ggwe omuntu, ma gharraka birabbika al-karim, kiki ekikwawukanya, kiki ekikulabankanya ku mulezi wa Allah ow'ekitiibwa, alladhi khalaqaka, eyo eyakutonda, fasawwaaka, n'akutereeza, fa'adalaka, n'akwenkanyankanya, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka, ekifaananyi Allah mwe yayagala okukutonda mwe yakutondera. Omwana Adamu yenna abadde n'ebitiibwa, abadde n'obufuzi, abadde n'obugagga, abadde omukenkufu ennyo, abadde ow'empisa, abadde omumanyi, abadde ow'amaanyi. Swara al-ana mahmulan ala al-a'naqi, olwaliro bukedde nga basitudde musitule mu jeneza. Ila aina, bamutwala wa? Ila al-qabri, omwana Adamu oyo nga bamwolekeza eri kaburi. Maiti bwe baba bagisitudde okugitwala okugiziika, mu kiseera ekyo eyogera. Ekibuuzo kigamba eyogera bigambo ki? Hadith ng'eri mu sahihi ya Imam Bukhari, hadithi ng'egiba kwa Abi Sa'id al-Khudri ategeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba, idha wudi'at al-janaza wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, timaiti bwe mala okuteekebwa neteekebwa mu jeneza, abasajja ne bagisitula nga omwana Adamu bamutwala omuziika, bamusitulidde ku bibegabega byabwe. Tukimanyi jeneza bagisitulira ku bibegabega waggulu. Nabi sallama ategeeza natugamba nti akaseera ako katuuka, fa in kanat saliha, omwana Adamu ono Allah gwajjuludde najja mu bulamu bw'ensi bw'aba abadde mulongoofu. Qalat, maiti yegamba nti qaddimuni, abaaye munnyanguye, muntwale mangu, mundwisa munnyanguye. Wa in kanat ghayra saliha, ate maiti eyo janaaza eyo bwebanga ya muntu abadde nga si mulongoofu, nga talongoosa, takola mirimu mirungi. Qalat, agamba nti ya wailaha, nga zinsanze nze, aina yadhabuuna biha, ekaaba egamba nti abaaye muntwala wa, bagitwala wa?
Nabi sallallahu alayhi wasallam amaiza hadithi yonga gamanti yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Tebuli kintu kiwulira eddoboozi lya jenezeeyo, buli kintu kiwulira eddoboozi ly'omufu oyo ng'ayogera ebigambo ebyo okuggyako omuntu. Walau sami'ahu, nti singa omuntu aba awulidde eddoboozi ly'omufu oyo lyayogera, sa'iqa, asobola okuzirika. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'atutegeeza. Naamu, mwanadamu bamusitudde bamwolekeza kaburi, bakutuusa ku mwanadamu jeneza bagituusa ku kaburi, ila baiti al-ghurba, ennyumba ey'obwomu, ila baiti al-wahsha, ennyumba etiisa, ila baiti al-dhiq, ennyumba ey'akanyigo, ila baiti at-turabi wad-dud, ennyumba ey'ettaka n'ebiwuka. Omusajja nannyini kitiibwa, gundi abadde nannyini maanyi, gundi abadde nannyini bufuzi, olwaleero agenda aba ekiseera ekyo agenda teekebwa mu kinnya, mu kifo ekyo ekifunde ennyo mu ttaka omwo, nga tebamuteereddeyo yadde akafaliso, yadde kapiro nti keekano abeere nti akeesigamako. Raja'u wa tarakuuk, bagenze bakuleseeyo mu kabuli. Wa fi turabi wada'uuk, mu ttaka mwe bakuziise. Walaw dhallu ma'aka ma nafa'uuk, ne bwe bandisigaddewo naawe ekiseera ekyo tebandikugasizza. Walam yabqa laka illa al-'amalu ma'a rahmati al-hayy alladhi la yamut, mu kiseera ekyo omwanadamu mu kabuli yo batolina kyosigazzaayo okuggyako mirimu gyo na kusaasira kw'oyo Allah atafa. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ategeeza mu sahihi ya Bukhari ne Muslim hadithi ngejibwa ku sahaba Anas radiyallahu anhu, agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba, yatba'u al-mayyita thalathun, omwanadamu awerekerwa ebintu bisatu, ahluhu, abantu be, wa maaluhu, n'emmaali ye, wa amaluhu, n'emirimu gye. Kimanyi bulungi omuntu baba bagenda omuziika, abantu be bamuwerekera mu kiseera ky'okumuziika, emmaali ye naye emuwerekera. Ebiseera ebisinga omuntu bamutwalira mu mukeeka, guba mukeeka gwe, maali ye. Omulala avudde Kampala bagenda kuziika Masaka, bamutwalira mu mmotoka ye gye yeegulira, eyo maali ye. Wa amaluhu, n'emirimu gye. Ebintu bisatu bye biwerekera omuntu. Nabi sallallahu alayhi wasallam agenda maaso n'agamba nti fayarji'u ithnani, ebibiri ne bikomawo, wa yabqa wahidun, ne wasigalayo ekintu kimu kyokka. Yarji'u ahluhu, abantu be baddayo, bavaayo kabuli ne baddayo, wa maaluhu, n'emmaali ye. Yensonga lwaki omuntu otuba tumutwalidde mu mukeeka okumuziika tetusobola kumuziika na mukeeka ogwo, era n'essuuka ze baba bamubisseeko tukomawo nazo, ebyo tetumuziika nabyo. Wa maaluhu, n'emmaali ye ekomawo, wa yabqa amaluhu, omwanadamu n'asigalayo mu kabuli eyo ng'asigaddeyo na mirimu gye. Omu ku basalafu salih abalongoofu abaatukulembera, Hatim al-Asam, yabuuzibwa ebibuuzo bino wammanga, bima haqqaqta tawakkulu ala Allah, wafuna otya okwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala. Kyava abaddamu n'abagamba nti ala khisalin arba'in, ensonga nnya zammala okuba nti nfuna okwesigamira Allah. Yagamba ensonga ezo, alimtu, namanya, anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi, riziki eyange teryasobola giri atali nze, fatma anna qalbi, omutima gwange ne gutebenkera. N'agamba ensonga ey'okubiri, wa alimtu, ndamanya, bi anna amali, timazima emirimu gyange, la yutqinuhu ghairi, teryagenda kuginkolera mu butuufu bwajja atali nze, fashtaghaltu bihi, emirimu egyo ne ginfuula bize, nemba nti nkola mirimu gyange mbeere nti njitukuze era njituukirize. N'agamba ensonga ey'okusatu, alimtu, era ndamanya, bi anna al-mauta ya'tini baghtatan, nti mazima okufa kugenda kunzijira kibwatukira.
okufa kugenda kunzijira kibwatukira fasta'id zadi liqa'a rabbi ebbanga lyonna ndimala nteekateeka ntanda yange gye ngenda okusinkana nayo Allah wange nagamba nti wa alimtu era namanya bi anna Allah muttali'un alayya timazima Allah mulondoozi wange wonna wembandi fastahiyaitu an yarani fa'ala ma'asiya kati nno nkwatibwa ensonyi Allah okuba nti andaba naye nga wandabidde Allah tabaraka wa ta'ala ndi mu kumujeemera. Aho nno be balongoofu abaatusooka baamanya obukambwe bw'embeera eyo. Ensonga lwaki nkubiriza muganda wange nti Allah kyonna kyakuwadde emmaali yo beera ng'onoonyaamu Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki hadith omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabuuza basahaba be n'abagamba nti ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min maalihi, mumwe abali wano ani ng'emmaali y'abasikaabe yeesinga okwagalwa gyali okusinga eyiye? Qaalu basahaba kyebava bamuddamu ne bamugamba nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah ma minna ahadun illa maaluhu ahabbu ilayhi, muffe temuli yadde n'omu okuggyako nga ssente ye emmaali ye gy'asinga okwagala. Omuntu tosobola kwagala nnyo emmaali gy'ogenda kulekera basikaabo okusinga emmaali eyiyo nga ggwe. Qaala nabbi kyava abaddamu n'abagamba fa inna maalahu, temazima omwana Adamu akimanye nti emmaali eyiye ma qaddama yeeyo gy'akoleddemu emirimu emirungi Allah gy'asiima nga akyaliwo ye yennyini. Wa maalu warithihi, ate emmaali gy'abasikaabe ma akhara yeeyo gy'aba asembezaayo gy'aba aleseewo abasika gye baba bagenda okusikira oluvannyuma. Naam, mwana Adamu bamutadde mu kabuli. Bwe bamuteeka mu kabuli, kabuli bagiziika ettaka. Abantu balwanira ebitiiyo, owaaye empaako, owaaye mpaka kumbi, buli omu balwana kubeera nti bassaako ettaka omwana Adamu bamaze omumuziika. Wasirta wahdaka ya miskiin, n'obukeesa omwana Adamu ng'oli bw'omu bwannamunigina wekka. Ayi Allah tukusaba obeere nti otutaasa embeera ey'obukambwe mu kabuli awo ya Allah. Hadith endala ngeri mu sunani ya Tirmidhi ne Ibn Majah n'abalala. Kana Uthman radiyallahu anhu, yali Uthman radiyallahu anhu idha waqafa ala qabrin baka, bwe yayimiriranga ku kabuli Uthman ng'akaaba nnyo hatta yabulla lihiyatahu, paka ekirevu kye ne kiba nti kitoba olw'amaziga amangi gakaabye. Faqiila lahu, abasahaba abaaliwo kye bava bamugamba, tudhkaru aljanna wannaaru, ojjukizibwa ejjana n'omuliro, fala tabki, n'otakaaba, watabki min haadha, okuyimirira obuyimirizi kabuli ne kikaabya. فقال تعالى قامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنبك محمد صلى الله عليه وسلم يقام إن القبر تمزم قبولي نجملبا أول منازل الآخرة تشفيش سوكر واكم بفوبينكم مريرو فإن نجا منه ومانا دام السنغا وني وبكام بواكبولي يو فما بعده أيسر منه إذن يولفن واكبولي بيانغو جالي وإن لم ينج منه أتوى بتاونيه فما بعده أشد منه إبلي ولفنيما وآتبه بكامبنيو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم شافاقام ما رأيت منظرا قط سينا يوشي فوشونا سينا يوشي انتوشونا چنالين بي إلا والقبر أفضع منه سينا يوشي انتوشونا چتيسا چنالين بي kisinga kabuli. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bw'atutegeeza ku mbeera eyo, omwana Adamu bakutaddeyo, bakuleseeyo wekka, ekikuwonyaayo mirimu gyo. Bangi bw'omunnyonnyola embeera eyo akisika mu bwongo bwe ng'alaba tekijja. Nedda baganda bange, obusiraamu butambuzibwa nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yassa mu Qur'an ne okuyigirizwa kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tukakasa obwongo bwaffe bukola nnyo ng'abantu, naye tetusobola kutegeera kusinga Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'atyo Sayyidina Ali kyeyava tutegeeza n'atugamba ti law kaana ad-diinu bir-ra'yi
eddiini eno singa yali etambulizibwa kusinziira ku kulowooza kwa muntu ye nga bw'alabye lakana almashu ala batini lkhuffi awla min almashi ala a'laahu nti okusiimuula ku khuffu kyandibadde ekisingako muntu kusiimuula wansi eno kyekyandibadde ekituufu okusinga omuntu okusiimuula kungulu naye olw'okuba nti eddiini etambuzibwa okusinziira nga Allah bwe yagissa n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagiyigiriza tukisanga nga khuffu tusiimuula waggulu ate mu kifo ky'okusiimuula wansi mu kibatu. Baddu ba Allah byonna nga bw'obiwulira embeera eyo gyeri ogenda kusigala mu kabuli yo wekka ng'ekikutaasaayo kintu kimu bwe kiti mirimu gyo ng'ekikutaasaayo kintu kimu bwe kiti kyokka mirimu gyo. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah yatutegeeza n'atugamba nti inna Allah ta'ala qad khalaqa ad-dawru thalatha Allah tabaraka wa ta'ala yatonda ensi zino nga za mirundi esatu empangala za mirundi esatu daru dunya ennyumba ey'okunsi kuno wa darul barzakh n'obulamu obw'omu kabuli wa darul qarar n'ennyumba ey'olubeerera nga yeriwa aljanna aw an-nar ejjana oba omuliro. Naam ejjana oba omuliro. Omwana Adamu bw'afa n'ateekebwa mu kabuli ye olwo nno daaru dunya ennyumba ey'okunsi eno abaagivuddeko ng'ayingidde ennyumba ey'okubiri gye tulabye daarul barzakh ennyumba ey'obulamu obw'omu kabuli awo. Allah kyava tutegeeza mu Qur'an n'agamba nti wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Omwana Adamu bw'amala okufa olwo emabega waakyo aba agenda tutandika obulamu bw'omu kabuli awo paka ate Allah lwalimuzuukiza okudda eri Allah okuba nti amubala omwana Adamu. Baganda bange omwana Adamu ofudde bw'omala okufa wallahi bakutadde mu kabuli. Mu kabuli eyo oliyo bwannamunigina omu bw'oti ng'oliyo bw'omu bw'oti naye nga ki ekikuwonyaayo? Ekikuwonyaayo mirimu gyo. Naam embeera ya kabuli nzito nnyo. Twalaba Allah atugamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah tabaraka wa ta'ala anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah abakkiriza abanyweza n'ekigambo ekyo naye ekigambo ekyo tujja kukinywererako ebbanga lyewamalanga ku nsi tewakiwangaalirako. Naam kabuli ebyayo biwanvu nnyo. Aliwangaala ku bulamu buno obw'ensi nga yalongoosa era ajja ssanga ng'ebya kabuli byangu ate anaawangaala ku nsi kuno nga teyalongoosa mwana wattu ajja kusanga ng'ebyayo bizibu nnyo. Kyava omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ng'eri mu Bukhari ne Muslim ng'ejibwa ku Abi Hurayra radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيزان الدوينو الدوينات اللهم أي الله إني مزمانزي أعوذ بك نيكي إنجليزا جولي من عذاب القبر وكبير أنت أمبونيا أي بنرزو بيوم قبري. نعم مقبري وليه بنرزو بغاندا بانجي مقبري وليه بنرزو حديث رانغ ريم بخاري نمسلم جيبكو ابن عباس رضي الله عنه اتجدنا تغامبا انت مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. نبي صلى الله عليه وسلم ييتك قبر بيري ثم قال ويملنا غامت انهما لا يعذبان abantu aba bali mukabuli ezebbiri babonerezebwa wama yu'adhibani fi kabirin ekibabonerezesa si kinene nnyo amma ahaduhuma wabulu omukubo fakana la yastatiru min al-bawli bweyagendanga okubeera nti amala ekyetaago kye ekyokufuuyisa omusulo teyeekuumanga musulo guno okuba nti tegumutonnyako. Eyo nno nembeera abavubuka tugirina n'obeerawo oli wonna n'owulira ng'oyagala kweyamba omusulo gukuluma n'oyimirira buyimirizi n'ofuka ng'ate woofuuyisa
omusulo guli wogufuka wegukomawo ate wegukuba ku ngoye ate ng'engoye ze zimu zoyagala eswala olwazini bw'ogenda oyimirira osaaliremu. Ono nnomu ku bantu abaali mu kabuli ziri ekyali kimubonerezesa kaana la yastatiru min albawuli yali teyeekuuma musulo gwe. Wa amma al-akharu naye ate omulala fakaana yamshi binnamiima yali abungeesa olugambo. La hawla wala quwwata illa billah. Fakaana yamshi binnamiima ekimubonerezesa mu kaburi muli Nabbi sallallahu alayhi yagamba kaana yamshi binnamiima yali abungeesa olugambo. Wallahi tutuuse ku mulembe olwaleero ng'ebiseera biri twalowoozanga nti olugambo lubeera mu bakyala. Lil asafu shadidi ekyennaku ennyo olugambo ate ennaku zino lw'amaanyi nnyo mu baami. Nusanga abasajja batudde naye bali mu lugambo. La hawla wala quwwata illa billah. Baganda bange tuleme kunyooma bintu ti omuntu oyinza okulaba akasonga nga akatono naye ne kakufuukira ensonga egenda okufuukira ekizibu mu kabuli awo. Baganda bange nsaba tulongoose kuba obulamu bwa wansi awo si bwangu n'akatono. Naam, nga tumaliriza biidhnillah tujja kutandikira ewagamba nti omu ku bantu olwaleero ayinza okwebuuza n'agamba nti seeka munnaaye ma hiya asbaabu adhaabi alqabri, nsonga ki eziyinza okuviirako omuntu okuba nti abonerezebwa mu kaburi. Biidhnillah awo we tujja okutandikira omulundi oguddako. Nsaba Allah atteeke mbadde babawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga okubeera ebirungi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.